Eno stukiri tujikoze nga ya Uganda Police. Nchidamu. Eno video ya Uganda Police. Kyamakulu nnyo nyamba otaginge Lusoke. Abakozesa Twitter okusinga ne Facebook. Ka downloading. Temamu party esinza okukolera taginga Lusoke. Taginga Uganda Police. Bwana Lusoke kulikayo misinde gya Bwana MK. Ngenda soka nkusiime wanambuludde bulungi engeri gye mugenda okuddukamu oba abawagizi ba MK gye babadde bagenda okuddukamu okuviirira ku kisaawe Kololo era baakibawadde without excuse. Mutulu bali erimu Bwana Lusoke wabalagiridde engeri gye bagenda okuddukamu, amakubo ge bagenda okukozesa, amakoona ge bagenda okutema na wao bagenda okugukira era tebafunye kutaataaganyizibwa yadde. Well done Uganda Police. Kakati Mutulu bali erimu Bwana Lusoke fa abadde basaba abawagizi b'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mu kifo kyekimu mu makubo ge gamu mu mitendera gye gimu tusaba tudduke mukko. Ate bulijjo musiba mugamba Uganda yaffe ffenna si kyo si bwe guli katubadde tusaba naffe tudduke mukko. Ekibuuzo kiri nti eddi omukulembeze w'abantu omwagala w'abangi Kaguje Kabejja Kawaji Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba akomawo mu ggwanga anytime soon. Tombuuza simanyi ddi naye ng'agenda kuba akomawo mu ggwanga. Lusoke ne Uganda Police tubadde tusaba mu makubo ge gamu mu kifo kyekimu mu budde bwe bumu mu ssaawa ze zimu ze muba mutuwa. Tugenda kuwandiika kuba onotera okugamba muwandiike. Tugenda yita mu secretary waffe oba secretary general Bwana David Lewis Rubongoya abawandiikire awandiikire ekisaawe ky'e Kololo in time. Namwe abawandiikire tugenda kubasaba obukuumi era mitendera gyennyini mwe wayise ng'olungamya abagenda okudduka emisinde gya MK. Tukusaba ne ku lunaku luli omwagala w'abangi omwana wa Katonda omulamu ng'akomyewo tugenda kuba tukozesa amakubo ge gamu okudduka emisinde gye. Ekyenjawulo ekigenda okubeera ku misinde gino tugenda kusasula. Yes, tugenda kusasula omutwalo gumugumu mu kujjukira n'okuyambako abaana baabo abafiiridde mu lutalo luno lwennyini ffe lwe tulimu. Ekyokubiri nga muwakankuza etteeka okuziyiza ssente eziva wabweru. Ffenno tugenda sondera activities z'ekibiina kyaffe. Yes, kuzimba office, kusasula abakozi ate ng'ebyo biri mu mateeka. Kakati Uganda Police Lusoke n'abasigadde wano we tubasabira anti bulijjo mugamba Uganda yaffe ffenna si bwe guli. It's time Lusoke omwagala w'abangi akomawo tubadde tubasaba mu kifo kyekimu mu makubo ge gamu ate temufa tulina abawagizi bangi. Ffe tetulina bantu. So Lusoke tukumentererwa mmemme omutima tegukuzimba ne Uganda Police atiraagi ebitongole by'okwerinda byonna UPDF CMI diso giso tubadde tubasaba bukuumi ku lunaku olwo temututaataaganya nga bwe mutaataaganyiza misinde gya MK. MK kankuwagalize ne mu vidiyo eno amazaalibwa amalungi kati mbadde nsaba ogambe ku busajja bwo obwo obusinga otuntuza abaana nti ku lunaku luli ffe tugenda okudduka okuva e Kololo mu kifo kyekimu mwe muvudde ne we muyise tebututaataaganya. Temulaba nti mubadde mudduka ffe tugenda kudduka ebiri serious. Nkimanyi Lusoke onootera okumbuuza tusuubira abantu bameka. Bwe mbadde ntandika vidiyo eno nkugambye omwagala w'abangi omwana wa Katonda alivinga aliko amafuta Kaguje Kabejja Kawaji ng'akomyewo Uganda. Ekyo kitegeeza abantu bangi. Lusoke tetulabye ku ambulance yonna mu kifo kyonna togitusaba. Tetulabye ku bimotoka bizikiza muliro tobitusaba kuba ffe tugenda kudduka tetugenda kubeera mu kifo kimu. Kyakubiri tewabeere ekimotoka kya tiya gasi ku kkubo. Kakati Uganda Police Lusoke ofunye challenge once again.
nanti bulijjo mugamba Uganda yaffe ffenna buli omu akkirizibwa okwegazanyiza mu kifo kyayagadde mu budde bwayagadde. Lusooke tugenda kudduka misinde gya Robert Kyagulanyi Ssentamu tetwafuna mukisa kujjaganya na kukuza amazaalibwa ge lwa nsonga twali twakava mu kalulu. Kati emisinde gino gigenda gatta amazaalibwa g'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera ke kamu gy'emisinde gye tugenda okukozesa okuserebulatinga ba heroes baffe. Tuyina abazira abafulidde mu eno. Ate nga abamu kwabo ekitongole ky'Olusoke kyoyogerera ekya poliisi kyekyabalinnya ne kibatomera ne kibatta okugeza Frank Senteza yemmwe abamukoona emmotoka yammwe ye yamutta. Ogenda kuwakana obutambi bukyaliyo. Rita Nabukenya kiri ku likodi yemmwe abamukoona ne mutumma footage. Kakati sebo bwana Lusoke mutulu bali erimu mu buwombeefu tubasaba nti mu kifo kyekimu mu budde bwe bumu mu ssaawa ze zimu mu makubo ge gamu nga temutaddeewo mbeera ya kaluubirizibwa na kwebuzaabuza tugenda kuba tudduka emisinde gya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temufa ku kyabuwagizi nkugambye okumanya nga kino kigenda kubeera so kiriini. Tugenda kugula mijoozi. Emijoozi gigenda kubeerako ekifaananyi ky'omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kukolera ddala nga bwe mukoze waleme kubeerawo kyakwekwasa. Tekugenda kubeerako kibiina kya NUP. Kugenda kubeerako omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Erinnya lye ligenda okubeerako oba amannya ag'enjawulo. Emijoozi egigemu gigenda kubeerako Mitembo, emirala gigenda kubeerako Ngobi, emirala gigenda kubeerako Musinguzi, emirala gibeereko omubanda wa Kabaka. Emijoozi emirala gigenda kubeerako One Bad Bobi Wine, emirala gigenda kubeerako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bwana Lusoke video eggwa bweti mbadde nkusaba ndi temutubuzaabuza. Ku mulundi guno Lusoke bambi temugezaako kwebuzaabuza. Omulungi ng'akomyewo ngamba omwagala w'abangi ng'atuuse mu ggwanga tugenda kuba tudduka emisinde gye. Tubadde tusaba muffe mutwongeremu ku kilomita. Bano bebeera badduse kilomita 10 mutuwe kilomita 20. Kyakubiri mujja kutusonyiwa naye njagala kutegeezaako Lusoke nti olwo olunaku egenda kubeera public holiday. It's gonna be a public holiday. Wuliriza alaba akatambi kano katitandika okutegeka omutwalo gwo kubanga essaati za Robert Kyagulanyi Ssentamu mu contributingira ekibiina kyaffe n'okuyambako famire z'abaana abo abasigaddewo abatonotono nga bazadde baabwe baafiira mu lutalo lwe tulimu. Yes, tugenda sasula ekiwaya kala toba ne batugamba tusasule zike tugenda kulisasula. Mutulu bali erimu Hamisi Kigundu oba naawe otuwe ku kisaawe nga tumaze okudduka emisinde tumalireko mu kisaawe tufuneyoko ku kamaki akaffe bafuutu mumwa wana bavuga omumwa ne bafuutu kigera bali ku ground. Yes, Lusoke nkimanye no video genda kugira bogimaleyo. Tubadde tukusaba temwebuzaabuza tugenda kuba tuddukamu emisinde gya Robert Kyagulanyi Ssentamu okuza amazaalibwa ge naye ate mutulu bali erimu tugenda contributingira ku abo abaana baabo abafiiridde mu lutalo oba oli awo ne bazadde baabwe okubaako kye tubakanyugira. Kino tugenda kikola mu mutima gwa ggwanga naye ate mukulaga omukulembeze waffe omukwano kye mutajja tugaana kubanga mumaze okukiwa MK musiba mutugamba Uganda yaffe ffenna. It's time ebintu ebyo Lusoke mugenda biteeka ndowooza mu nkola. Kati bigenda kuva mu bigambo. Lusoke twagala Kololo grounds. Kyakubiri wennyini we bayisa mu budde bwe bumu mu security yemu gye mugenda okutuwa. Kati nno zinadde okunywa. Lusoke Uganda Police teeke genda kulaba ku namungi w'omuntu. Thousands and thousands will turn up okudduka emisinde egy'omwana wa Katonda omulamu alivinga. Osobola omwongerako erinnya the anointed one ali mu kaseera ke mu sizoni ye. Lusoke twesangayo ku lunaku mulindwa ojja kuba oli awo ng'ekipapula ekikuwa okusaba kwaffe okuli official nga Secretary General David Lewis akireese abe Kololo grounds temutandika okukola renovation y'ekisaawe simply because tumaze okwogera mu kisaawe wennyini MK wabadde
we tugenda okusimbula mu makubo ge gamu mu budde bwe mu saawa ze zimu